na waggulu mu North Alaska awo waliwo ki object ekirala America yakiyawutula ne kikakkana ne kigwa wansi. Ennaku z'omwezi 12 era mu ngeri y'emu okulinaanaawo ku Lake Huron era gavumenti ya America nebatula eki object ekirala. Ennaku z'omwezi 11 era mu ngeri y'emu awo Canada era gavumenti ya America nebaako kyebatula. Obuzibu butandise okujja okweraliikirira. America egamba nti zino object ezetegerekeke zigenda maaso n'okuba nti zeebongera mu bwengula bwa America. Zandiba ez'obulabe, zandiba nga zirina abazisindika. Naye yeegambye nti bwe yaneetantala yenna n'abaako kyonna kyasindika mu bwengula, America egenda kibatula ekiwutuukuse ku ttaka. Zino tukulaze emirundi 4 nga bi object bitategerekeka bulungi biri mu bwengula bwa America. Eyongedde okweraliikirira ng'egamba nti oboolyawo wandibaawo ekibambulira oba wandibaawo abateekateeka okukola obulumbaganyi obuyinza okubeera obw'obulabe eri eggwanga lino eri America. Waliwo n'abagamba nti wayinza okubaawo obuzibu obugenda okubeerawo singa omuntu asindika ekyobulabe kyonna mu bwengula. America singa embalaga kibatula bubatuzi ate bwe kikka wansi ne kifuka ekyobulabe okusingawo nga bwe yandisuubidde. Bagamba nti baali badde bagezaako okwegendereza ne batamala gabatula nga bwe basanze. Ye Biden agambye tagenda kukkiriza ate muntu yenna kwebongera mu bwengula bwa America nga takkiriziddwa oba nga tasabye lukusa, era ajja kulagira abasajja be ennyonyi z'ennwanyi n'abo aba Air Force okuwuttula buli kimu ekinaaba kyebongera mu bwengula bwe. Bwe tuva wano tujja mu ggwanga erya Congo wano mu Africa. DR Congo bafunye okusomozebwa okw'enjawulo naddala okwabayekera aba M23. Naye kaakati wetukira olunaku olwaleero nga abasirikale abawerako bagenda kuwanikibwa ku kalabba oba bagenda kusalibwa omusawo ogw'okufa olw'ensonga nti baalaga obutiitiizi naddala wali mu North Kivu. Abasajja abayekera obatanga okubalumba bangi baddukayo ne bajja ate okwekweka mu kibuga wakati abamu ne bajja eggoma nga bagamba nti oba